Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Gwe tannaba gyegattako osobola ogyegattako. Osobola okunyiga kalwedi awo kolaba n'ogyegattako channel yaffe. Gyegatteko bingi by'ogenda okulaba. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero kyenjagadde mbalage bye bisobola okkuuta ebintu ebiremeddeko ebintu ebyo nga byaguba nga byaguba mu nguba eri ennyini. Kati nkuletedde ebyosobola okukozesa okusobola okukitereeza ekibadde kyaguba ekibadde kyakyafuwala ennyo ne kiddawo ne kitereera. Nkuletedde ebigenda okukuyamba okukuuta tugeze swiki okukuuta swiki zino ezissaako amataala obuntuntu obwo obuguba nga buli muntu akakwatako ne kaguba ne kakyafuwalira ddala. Kati ng'obadde oyagala okukatereeza nkuletedde ebigenda okukuyamba. Kyasi gwe tunuulya butunuulizi ogenda kuba olaba n'ezibandabirwamu nga zaaguba byonna gwe by'omanya ebintuntu eby'omu nnyumba ebyo by'olaba nti kyaguba ng'oyagala nakisuula ogule buguzi kirala nkuletedde ebigenda okitereeza gwe tunuulya butunuulizi. Kati nga bwe tulaba nti oyo Coca-Cola soda oyo soda nga era w'omulaba eryo evvu oba mulitegeera evvu eribeera mu kyoto oba eribeera wansi w'essigiri eryo libayita evvu. Ate ekyo oyo baking soda oba baking powder ya kyekimu baking soda baking powder ya kati nkulaga ebyo ebigenda okukuyamba nga bwe nkugambye ng'obadde olina swiki zino ezibeera ku bisenge fuleemu z'ebifaananyi endabirwamu nga zaaguba endabirwamu nga zaakugubako nkugambye nti bino bigenda kukuyamba okutereeza ebintu ebyo. N'obanga firigi ebintu bw'omu firigi obwo bwaguba bubeera munda obwo obwa firigi ne bubeera bwaguba kwegamba obuntuntu obw'enjawulo bwonna obw'omu nnyumba bwe koolaba nga kaaguba nkuletedde ebyo ebigenda okubitereeza biddewo bitukule bulungi nnyo nga tomenyeseemu wadde n'akamu. Okitegeera? Tutandise naki? Ofuna akataasa oba akasefuli oba akantu oba akabaafu n'okateekawo bulungi nnyo. Tusooseemu evvu nga bw'oliraba eryo vvu. Nkugambye bino bitereeza bintu ebyaguba ebyo bibeera mu nnyumba ebyo kugamba ebirwawo okwozebwa nga kibeera awo n'oba nga osobola okulwawo kyoza ne kiguba. Bwe tumaze okusaamu evvu tuteekamu baking soda. Baking soda ndowooza mumutegeera aba wa nusu 10 ku maduuka. Yuuyo tumutaddemu tusoosezaamu evvu ne tuddako ne tuteekamu baking soda nga w'omulaba oyo wa white liri vvu lino baking soda. Ngugambe tugenda kukola ebyo ebitukuza ebintu ebyo naddala ebirwawo okwozebwa ebibeera mu nnyumba ku bisenge endabirwamu biki. Kati womala okuteekamu biri nga woobirabye leeta soda waffe oyo soda kika kya kooko oyo munnange soda oyo gwe mulaba mulungi nnyo mu kwoza ebintu naddala kooko ayoza nnyo ebintu ebyaguba. Kyobadde tomanyi soda oyo gwe mulaba soda kika kya kooko mulungi nnyo. Omwala sinaba nnyo ku kulaba maanyi gaalina mu kwoza bintu naye soda kye bayita ekika kya kooko kirungi nnyo. Ebintu nno ebyoza njaba oba bibalaga ebintu ebyoza nga mubiraba naye nga temubifaako. Tugeze ebintu ebyoza ebirala Colgate mumulaba oyo akuuta bulungi nnyo ebintu ebyagaana okutukula. Colgate enniimu soda oyo soda naye mulungi nnyo wamu n'oyo baking soda bikolera ddala bulungi nnyo byoza ebintu ebibeera byaguba. Omanyi ekintu kyonna ekirimu kibaamu ka asidi akakatintini ako kaba kookyekko ekkedo ne likola ki ne lifa oba ne liba nga ligonda lisobola okuvaako. Kati nga bwola bwe tugassaawo evvu ddungi nnyo likuuta ebintu bulungi nnyo evvu. Kati ogattako baking soda yalimu akantu ako akalimu ak'amaanyi ako kajjako ekko bulungi nnyo liba liremedde ku kintu
wamu ne Coca-Cola oyo naye mulungi nnyo mu kukuuta ebintu ebibeera byaguba okitegeera. Coca-Cola nkugambye ebintu ebirala bye siraze wano ate nga nayo birungi nnyo mu kukuuta ebintu ebyo. Colgate mulungi nnyo naye mu kukuuta ebintu. Enniimu, amazzi g'enniimu ago g'olaba ago juice oyo abeera mu nniimu. N'enniimu eno nnungi nnyo mu kukuuta ebintu okitegeera. Ebintu obitunira naye osobola bibuusa amaaso munnaye ng'ate nga birungi nnyo ate nga bya mugaso. Kati nga bw'olabye bwe ntabudde ebyo birungi nnyo bikuuta ebintu ebibeera ebyo kugamba byolwawo okwoza okitegeera. Okugeza nga switch ezo kati ng'eyo switch ez'oku bisenge ezo zigenda mu TV, ezigenda mu fridge, ezigenda mu bintu ziguba nnyo olw'ensonga nti zikwatibwako abantu bangi. Kati zifuna ekko ne liyingira nga n'ogiyisaako sabbuuni agawalayi ng'olaba tetukula ng'esigala nga bw'ebadde okitegeera. Kati n'olwekyo nze nkuleetedde oba nkulaze ebintu ebyangu by'osobola okufuna nga bigenda kuggyako ekko eryakwata ne liremera ku kintu okitegeera. Nga bw'olaba obisiigako bulungi, omala obitabula nga bw'obitabudde bisiigeko nga bw'olaba ndi mu kusiigako ako kafulemu k'ekifaananyi osiigako womala obisiigako n'owummuzaawo n'olinda eddakiika zo nga 5. Bwe ziggwako eddakiika nga 5 n'olyoka n'okola ki n'ofuna amazzi agatukula n'otandika ogenda ng'osangulako ebyo biriko by'oba otaddeko by'oba osiizeeko. Kasi obisangulako bulungi nnyo ogenda kulabawo enjawulo weewuunye. Ogenda kulaba enjawulo ey'amaanyi weewuunye nti bino ebintu bikolera ddala weebiti. Kugambye nti nkulaga ebyo bigenda okutukuza ebintu ebyo byakulema okukuuta ng'obadde osuubira na kubisuula ogula ebirala okitegeera. Ebyo ebintu ebibeera mu nnyumba osobola okuggula firigi n'olaba obuntu obubeera munda mu firigi nga bwagubira ddala n'ebya siriyasi. Kati obuntu obwo buleete buleesi, funawo obuwummuza, tabula ebintu nga bulabe bwe mbitabudde, tandika obukuuta bugenda kutukula bulungi nnyo buddewo okitegeera. Ekirala switch ez'oku bisenge, switch zonna ezo zibeera eza white kituuka ekiseera ne zigubira ddala okitegeera nga n'owoyisaako kyo tezitukula. Kati woowugira gwefuna ofunye tabula butabuze ebyo, genda ku kisenge wali gwe ekyokola ggyako amasannyalaze ku switch gajjeeko, tandika okukuuta mpolampola okitegeera. Tandika okusigako ebintu ebulungi nnyo egenda kuddawo eyeruke nga bw'olabako kenkuusa okulaba ndowooza kabadde kaaguba okitegeera. Bubadde bwagubira ddala nga bumaze emyaka n'emyaka nga tebwozebwa tebukuutibwako nga ne babukuuta tebutukula. Kati n'ensalawo mbwoze mbalage n'obbalaga ebyo ebisobola obbayamba nammwe mubiyige mumanye nti kino kitukuza, kino kikola bwe kiti. Kati nga wembalaze soda Coca-Cola nembalaga baking soda naye nga mbigasibwamu nembalaga n'evvu kye bayita evvu ddungi nnyo litukuza ebintu ebimulaba evvu. Waliwo ebintu bye munyuma naye nga tebirungi nnyo nga bikolera ddala. Evvu n'ofuna evvu nga liri lyokka, evvu eryo osinga obadde olifunye ky'oyinza ogattamu omo ogattamu omo mu vvu lijja kukolera nalyo bulungi. Onaba tolina ssente zigula soda na baking soda, gwefuna bufunyi vvu ogattemu omo otandika okukuuta. Awo olina kukuuta nnyo, olina kulemerako n'okuuta okitegeera. Naye ate bino byo olubiteekamu byo gwesigako busiizi owummuzaawo, ogenda okuddamu okuyisaako ekiwero nga byonna byayidde nga byagonze okitegeera, ng'ekko livuddeko bulungi nnyo. Siimula busiimuuzi nga bw'olaba bwe ndi mu kusiimula switch eyo ey'oku kisenge ogiraba ndowooza yonna ezzeewo efuuse ya white ebadde yakwatako ebicaafu ekko lyonna nga lyalemerako, ne kati yiiyo efuuse ya white nga bwe nkugambye tosuula kintu kyo ng'olowooza kyaguba. Just funa ofunye ebintu ebyo nga woobirabyo bitabule bulungi otandika obbukuuta buba obulaba ndowooza bweruse okitegeera. Ekijja kuba kirungi nnyo kasooyiga ebintu ebyo eby'enjawulo
ebisobola okwoza ekintu oba okukola ekintu ne kivaamu n'okiraba nga kirungi, kiba kirungi nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko. Gyegatteko, nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako. Ekirala likinga video. Njagala nnyo mwegatteko kuba bingi bye mujja okuyiga. Nabagamba bateerayo buli kintu kyonna ekibeera kibayamba mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Bingi nja bibateerayo nga bwe mukiwulira ebyenjawulo, okitegeera. Kati olunaku olwaliro njagadde mbalage kano akantu. Okitegeera nammwe mukayige. Nga just kangu nnyo. Singa obeera olina endabirwamu zo nga zaaguba mu nnyumba, endabirwamu ezo amadirisa, okitegeera otabula butabuzi ebyo n'otandika okuteekako n'otandika ozisiimuula oba ozikuuta, okitegeera ng'olina obuntuntu obw'enjawulo mu nnyumba yo ng'olaba bwaguba. Kola butabula butabuzi ebyo otandika okukuuta obuntu bwo bugenda kutukula bulungi nnyo. Nkugambye bino byenkulaga bitukuza, bijjako ekkoka nga bw'olaba ku kafuleemu k'ekifaananyi kabadde kaaguba, mu butuufu nga kaafuuka kirala, kati kaawo kazzeewo kanyiridde bulungi nnyo, okitegeera. Kanyiridde bulungi nnyo, kazzeewo. Ebintu ebyo bibeera ewantu mu nnyumba, kwegamba lw'obirowoozezzaako ng'obadde olina mukolo waka, n'otandika okutawaana, n'otandika okukuuta ebisenge, n'otandika okukuuta ebiki. Kye mulina okumanya naddala mu abakyala, mulina okufuba okulaba ng'ennyumba mugirabirira. Naddala ebisenge omusinga okukwatirira, kiba kirungi n'omanya nti mu myezi ng'ebiri, esatu, etaano ennyumba ogitunulira n'olaba. Naddala mmwe ndi ku mmwe abakyala ng'omwami wo yakuzimbira ennyumba naye ng'oyagala gikuuma ng'etukula, ebisenge buswiki obukuume nga butukula, kyekyo nga bulabe bwentu bwe mbukoze. Osobola obbooleza kuli kwennyini ku bisenge wadde nze nabusumuluddeko, naye ng'osobola obbooleza kuli ku bisenge kwennyini. Gwe kyokola ogenda ku swiki, waliwo gye bayita main swiki eyo, gy'oggyako ogikola off. Ogijjako n'otandika okugenda ng'obuuza. Tossaamu mazzi mangi, toyiwamu mazzi, just osigako busiizi nga olabye ebintu ebyo, bisigako busiizi. Olumala n'ofuna ttawulo nga nkalu nga temuli mazzi, n'otandika okugenda ng'ogikuutako, ojja kulaba nga kaswiki katukula bulungi nnyo, okitegeera. Amazzi ago teganyuma gayiwa ku masannyalaze nga mwegali. Ky'oba olaba nti nkugambye kirungi n'osooka n'oggyako main switch bulungi nnyo. Kyetaaga ne kikolebwa ggwe omukulu, n'otakiwa mwana muto, okitegeera. Ndowooza endabirwamu ogiraba yiiyo, yonna ezzeewo enyiridde bulungi nnyo, ogiraba ndowooza. Yiiyo ebeera mu kafulemu, ebadde yaguba. Oyinza okugamba nti oba yayonooneka n'okwonooneka naye kaawo kazzeewo bulungi nnyo. Mbadde nkugamba nti bw'obanga obadde oyagala kukuuta buswiki obwo oba ku bisenge, buswiki obwo obusaako amasannyalaze, kirungi n'oba nga gwe kennyini omukulu okeekoledde, n'otakalekera mwana, okitegeera. Sooka oggyeko bulungi amasannyalaze, bw'omala tandika obuteekako mpolampola n'ettawulo, oleke ogenda ng'obukuuta mpolampola, toyiwa mu mazzi. Kwesa ekintu nga kibisi bubisi naye nga tekiyiwa mazzi munda. Ozola bwe butyo bubadde bufaanana bwonna. Olaba akaddugala bwe butyo bwonna bwe bubadde bufaanana, okitegeera. Naye buzzeewo nga w'obulaba. Ndowooza obulaba kabuubu. Ako kabadde kafaanangako n'okusingawo, naye kazzeewo ne katukula bulungi nnyo. Nkugambye ebintu ebyo birungi, bikola bulungi nnyo, byanguya. Kwegamba ekintu kiddawo ne kinyirira. Kyekyo njagala nnyo buli kimu mukimanye, mukitegeere. Kati nga kaawo kafuleemu kazzeewo, okalaba ndowooza akafuleemu k'ekifaananyi kaako. Njagala nnyo buli kimu mukitegeere, obe ng'osobola okyekolera n'oba tokikoze, naye kirabe, kitunuulire, okiyige. Tomanya, okitegeera. Kuba bba Abazungu atunuulira ekintu ng'ekyo n'akikola, n'agezaako alaba oba kikola, agenda okulaba nga kikola, n'atandika okukikolera ddala. Bba Abazungu bwe batyo bwe bakola, alaba ng'okoze ekintu ng'ekyo, n'asalawo akikopi alabe, oba kinoonyerezaako n'alaba, agenda okulaba nga kikola, n'atandika okukikolera ddala, okitegeera. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo.
Biro byenkulaze bitukuza bintu buno buntuntu obubeera mu nnyumba, swiki biki ebyo ebintuntu